Kolokada mugambo otya mbeera ki eyo gy'oli ezaako okulinnyisa vibe naye olugendo lukala kasenze mwala zake ale tugambire ku muzeeyi kubanga tumweddoboozi ery'omuyituuka mangu yaffe lirina okulinnyenyerisa leero ebisi zikole zitya omugambeko amazima gali nti ensonga gy'alemeddeku nkyamu constitution eyaffe tetugiyombera wabula kiri ekyo yeetaaga kukyusibwamu yeetaaga kukwatibwamu n'olyoka okalakata omwana wa muno n'omuvuga n'omugya mu Saudi n'omutwala ku booda ze Saudi ne Jordan tolaba nti bulijjo abaana bagamba Yemen nti oli akuvuga n'akugya mu Saudi n'akutwala ku booda ze Yemen atakikkiriza nti osobola okuvuga n'oyingira Yemen ng'ova Saudi yawakana naye kale nze sikyawakana naye oli era mbadde siwakana kuba mbadde n'owange gwe mmanyi mukwano gwange ng'akolera mu kibuga bakiyita Taif we waliraanye booda za Yemen ne Saudi kati nze kinnyumya nvudde Saudi ndi ku booda ya Saudi na Jordan jobu za abroad kadama life matali mucyo nga bakuleese wakati mu kulimbibwa oli takuwulidde mazima nti munnange ogenda kukola naye weenyweza ekisooka olugendo bagendako kalakata bwe yabadde ng'alinga nzibirako nangambye olugendo lwa kilomita 100 konze kilomita 100 ezo si nnyingi nazituulakoko okuyingira Jubba waliwo era n'ekyalo ekirala bakiyita Jubba ogiyitamu oba ogenda kuyingira Makka ati saakifunyemu nnyo buzibu buli awo ngamba isooke yakuyiwawo omubiri nti kaale tegeka entwalaazo ntwala nzitegesa awo mpisiza emikono mu maaso nga yanemuka asaaside nze yakadda ngenze nkoze kiyerera ebendasebwadda kwebatta lwakiffe bwetuli mukolokadde nga sinnagenda nannyo mukolokadde nsanze omusajja singa essimu embadde mu ngalo nga sigamba nti ovuddeko mu motoka nga nabo balaba bakalakase wetaaga okugolola ku magulu batunda zi watermelon zaabwe kale buddungu naye nga bonaga ndi muze ne mufuna mupaakingako kati kabolaga akali Masaka awo muyiseeyise ku bakyala abo abanezekedde waayo bamutadde ku kkubo biki kati neno gyebiri olina ayita zi watermelon n'aziteeka awo ne baleeta ennaanansi bufruits obwe butyo ne bateeka ka pickup ne babuteeka awo oba ne babulenga wansi kubaddeko abavubuka twalina be twase ne tuyitako bayinza kuba babadde bayindi nga baddugavu nnyo abayindi abaddugavu abo ne tusanga abookubiri we tuyimiridde baleka nabo balabye nga banfaanagana nze omugugu gwe balina emabega kadama gwe balina emabega we bayimiridde babadde bannayuganda basatu aye nabo balayika olunayi ne bagamba ono omwana weewaka awo tutandikiddewo oluganda twadda namu eyo kasitoma n'otugamba nti salaamu oluganda natandika otuvuddamu kubanze bajagala munaye kwetereeza amagulu gagololako omusajja yadde ayagala funawo be biki naye abasajja abo abasatu singa mbadde mba ntuuse no ku kyokubabuuza amannya gaabwe ne mubuuza gwenyayo lyakuyitaani omu ku abo abasatu singa ngambye nti nze Lumbuye nandigambye ono omusajja tannimbye ye Lumbuye mukulu kaddamu omusajja abadde afaanana Lumbuye nyabo singa essimu embadde mu ngalo mbadde mukuba ekifaananyi obadde gye kiraba era nakitaddeyo n'embagala bannange bakadama bannange tebaddamu bagamba nti omusajja ali mu ttaki omusajja musanze wano akatundu baadde bakayita rofha kyebadde ekibadde rofha nandibagambye babawuddiisa tumuyina mu Saudi ali mu Saudi babalimba ebyo byonna byebabagamba n'akawala teke kasala kati era abadde mu kasaati olw'akasaati Lumbuye kayina kalimu ebikubo ebiwanvu bino kamujoozi gwa mupiira ebikubo bya black ne red ono ke yeesaze ataddeko wansi tujiini twe nyabo ngambye tuli ku kiwano ngugaye singa nabadde olugendo nga lwa kukyala nkyedde byange ennyuma byange nandigambye nze Lumbuye muguddeko wano mulabye naye nga si mweri mu mmotoka
sigama tuboina mmotoka maze nabe ennaku eziwedde nti osobola okuddayo n'ogira wano bagamba nange ono mwetagako ekifaananyi bujulizi nandikikoze naye ngambye abantu bannange sinnateera mu mutima era muli nnyinga agamba nti mulaye naye muli bwe ngamba nedda abantu bafaanagana baatugamba ali mu ttake ne ngamba kanzira mu mmotoka ddemu tubalakate olugendo lwaffe naye nga tudda mu mmotoka olugendo nga lukaaba naye omuntu akuleetera engero ezibozi okulowooza nti oba za bulimba kati ng'omuwalabu aba bagambira nti okwogera amazima gali kufuula ow'eddembe addayo omuwalabu alayika akikuba mu ngeri ndala kuba mukulu Kadaama baavuze emmotoka ne tufuluma ekyo ekibuga kyangambye Jjubba nti tetukifuluma ne tugifuluma n'embala essaawa nnamba okuva tufulumye Jjubba nanga sibadde mubi nkwatidde essimu yange n'egijjayo ne muweereza message ku WhatsApp ne mugamba tewandikikoze n'onnimba kuba oluzungu manager waffe alumanyi namutinga message ne mugamba munnange ekyokunnimba tewandikikoze wandimbuulidde amazima ne mugamba omusajja alinnya akabaati tuli ku spirit 140 awo naaba akavuguza empola ekitegeera naye paka nakati akyankalakata nambwa nensejja ekifo nambuzibu kukwatako okudda ku ofiisi nemba ngenda kukolayo olunaku lumu nensirika ng'obusubu mpulira bunsita obunugu bunzengeri yebunsiyikamu neŋŋambira ddala neraba sente zigenda okumbonyaabonya ezitakyawula na 9,000 ze zindeebuukanye bweti olugendo omuntu lwetaako okulinnyira ennyonyi kuba kyomanyi omuntu akuvuga olugendo okuva ku ssaawa 6 ne muyingira ssaawa 11 eno ewatali jjaamu walla luba lugendo luba luwanvu mukulu Kadaama wallahi luba lugendo ovuga kyo nga tekuli jjaamu ne bankalakata tumaze ne lutuuka sijja sumagira nti nsumagire emmotoka mubaddemu musajja na mutabani we sisumagidde era nkanudde amaaso gange tuusa wano kamunguluza nnuma okufa obufi emmere gye mulya ku ofiisi si eryawo eyeesigamwako ofiisi nagiddako nga ndi mulwadde kwegaba buli kimu owulya kikutrizoolinga butrizoolinzi mutwe mu njogera ya Princess Namata nga buli kimu owulya kikutabula butabuzi bwongo enjala ennuma yes ebyokulya babiguze naye tosobola biryanga muntu nti oba bano abantu mbamanyi okitegeera nvudde ku ofiisi mulya muceere nze nina ne suspicions nti omuceere gwe tulya ku ofiisi guteekeddwa nakuba gwa plastic omanyi entaka y'omuceere gyokwata n'onyiga mu ngalo neetagamba n'ogiseseggula bw'oti naye netakulekamu yedde kasitaini akagamba nti olina ekintu ky'onyize mu ngalo nti oba onyize omunteke y'omuceere gwe omuceere wafuma omuceere waka mukulu Kadaama oba bakadaama akwate empeka y'omuceere aginyige mu ngalo alabe oba teesigalewo ng'alabira ddala nti oba nnyiza omuceere empeka y'omuceere naye guno ne bw'ogunyiga ne bw'omala ogulya n'osenya tolina kyojja kumanya kiikino okuleka egiri obulidde kandi batuweerako magi ga boyiro katokama kenjala ennuma simanyi nakumanya simanyi naye ze wallahi mazima ddala mukulu Kadaama mazeyi mumugambeko kintu kitabuse kati ge balamu eno tola nti ffe twefuula mbu simanya nze ndi wa ofiisi wenjagalira nekyanga nenzira wano onoonya ne bweweekyangira nga tolabawo okuleka okutuuza akabina n'ogamba nti oba bansayininga emyezi 2 kankalakateko gumu at least bagambe ye ate ng'ogwo ogumu kitegeeza nti wiiki esembayo weefuula omulwadde teekawo embeera ekuleetera okuza ku ofiisi nga teweekalakaasiza kuba katonanya ne weekalakaasiza nga tolabawo bwe bawulira nti bamuvuze bamusudde mu ddongo bamulese mu ddongo embeera mwendi ntuusa wano wendi omukyala myaka ali 40 plus naye obwongo bwasigala myaka 16 ayogera obutonotono nga bonaagamba nti otolotoome obuuzizza nti oba nfumba eki wabanga esaa 2 enfumba ekyo tuliwo babiri ffekka abaala b'ensanziwo si bwe babeera wano kale babeera within abala basobole waggulu ku kalina biki naye bagambye gwe mulina oyo muvuge byammwe naffe tuvuga byaffe nti nfumba eki
ayogera obutonotono tebwatuuka era naye nga bannanga udubilla kikino kyetuliko wano era nze kyenkoze nange nkutte bukwasi bye njagala kulya kuba nange enjala tendi bulungi nga nzigye kakopo k'omuceere nga nkatokosa wale ne mmalaga ekyeggulo kitambulira awo ate sande gyejjayi bannange ate ffe abakolera ofiisi mumaamu gyekutuuza tala ntibaga nti amagulu gatunda naye wano kiro kyetwogerako paasipooti etunda kati mwanange nze mbwezi nja kunyumyanga bbiri osanga tunaabeera awo tukyaleko ne Jordan kawewa drive ey'eddakiika 3 baŋŋambe wakola mu nsi 2 nti ye kyo kyama kyange munnange awo mbuusewo tugende ku kirala